Ekibuga Kampala kyolekedde akaseera akazibu oluvannyuma lw'ekikanga bw'ekyagudde Lusanja mu Kitezi wabadde wayibwa kasasiro abadde yakola entuumu yabumbulukuse n'atta abantu n'okulumya abawerako. Kasasiro ayibwa Ekitezi yakuŋŋaanyizibwa okuva mu Division 5 ezikola Kampala. Batuwe baganda baffe baganda bange besitu mikwano gyange mwenda bonna mbeetaaga. Oluvannyuma lw'ekikangabwa kino omuloodi wa Kampala Salongerias Lukwago yavuddeyo n'ategeeza nga KCCA bwe yagula ekifo ewalina okuyibwa kasasiro nga kino kisangibwa Ddundu mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono. Ddundu twagula eka 135 ez'ettaka emyaka 10 egiyise nga wano tulina okuvaawo wano wajjula dda nga tulina okola gye bakola decommissioning tikiteeza galwewo naye buli mwaka batugamba tuwali ssente. Wabula ebigambo bino byatanudde abantu abalinaanye ekifo kino ekikwata mu byalo bina nga kiwezaako yiika 13 mu muluka gw'Eddundu nga bawakanya ekya KCCA okubatwalira kasasiro mu kifo kino ekisulwamu abantu nga bagamba tebagenda kukikkiriza. Twali tetukisiimye, twali tusabye batuleetere emirimu emirala gye basobola okulaba egitujyamu naye kati awo tufuna bulwadde bwereere. Landfill ng'ogenda ogisettinga up okusinziira ku NEMA gundi yaabwe gye bakola lipooti gye yalaga mu 2020 eraga nti abantu balina okubeera 5 kilometers away from landfill. Muyiseyisa around awo temulabye settlements z'abantu. Kakati oyinza otya okuba omukulembeze ng'olaba ekizibu ekigenda okujjira abantu emyaka egiddako nga nabo bagenda kubonaabona nga bali omusoto oguse bali nga tulaba nga bagamba nti kakati gugobwa gudda Ddundu oyinza okugukkiriza ng'omukulembeze. Abatuuze nga bakulembeddwa mu mbaka waabwe wa Parliament Abdallah Chwanuka Mulima Mayoni bakombye kwerima nga bagamba nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza KCCA kubatwalira bizibu by'e Kampala mu bitundu mwe babadde bawangalira n'emirembe ate babateeke ku bunkenke bwa kasasiro. Okusookera ddala njagala okutegeeza eggwanga nti KCCA ne NEMA twabatwala dda mu kkooti era omusango gwo guli mu kkooti. Batunnyonnyole lwaki baagala okuyiwa wano kasasiro. Twabasaba dda environmental impact assessment ne tubasaba feasibility study ze baakola baagaana okuzituwa. Tulina abantu bafa abakadde endwadde nnyingi abatibbi bali abaasima n'embeera endala zonna kakati ate on top of that batuyita kalasiro tulabanga embeera yaffe y'obulamu ekyamazima twafuna resolutions ez'ebyalo ebikola omuluka guno ng'oggyeko ndowooza ekyalo kimu kyokka naye ebyalo byonna byatwa resolutions nga bikkiriza tebyagala kasasiro mu bitundu byabyo ne tudda ku muluka ng'omuluka kanso yagwo neeyisa resolution nga egaana KCCA okubanga leeta kasasiro mu kitundu kino. Bano bamaze ebbanga ddene nga beenyola ne KCCA nga bagitegeeza ng'ekifo kiyagula bwe kiri ekikyamu okuyiwa mu kasasiro ne bategeeza nti ekifo kino kiwangalira mu bantu ba bulijjo nga tebalina kukiwa mu bisaaniiko nga batuuka n'okubasaba babawe ekyanya ettaka lino bo nga abatuuze baligule olubba aba KCCA bagule ekifo ekirala gye babeera batwala kasasiro. Twetaaga KCCA ekolerewo projekiti yonna gy'esobola okukolerawo. Tekitegeeza nti KCCA kitegeeza kasasiro it's not necessary. Ekyokubiri bwebeera nga tusobola kukolewo projekiti yonna abatuuze bamalirivu okubeera nga ettaka lino basobola okuligula. Francis Ntangaaza omu ku batuuze agambye nti baatuuka n'okuddukira mu kkooti nga bagisaba eyimirize KCCA okufuula ebifo mbeera abantu okuyibwa mu kasasiro nga batya nti singa kino kikolebwa kyandibaleetera endwadde ez'enjawulo. Tetugenda kukkiriza kasasiro kujja Ddundu eno eyitamu omugga Mulamba baguyita River Musale. Omugogo gugenda paka Luweero. Abantu balina enkoko, balina ente, balina embuzi, kwe tunywa amazzi, kwe tupampinga amazzi. Ettaka lya KCCA liyita ddala ku mugga Musale. Ekifo kino abantu abasinga balowooza nti teri bantu naye ndowooza ne mbadde mujja muyise ku maka g'abantu okutuuka eno kakati kasasiro bagenda kumuyisanga wabagenda musitulanga ku helicopter abajje bamuteeke wano bagenda kukola batya. Mu bakosebwa mu mbeera eno nga batuuze ku kyalo Ddundu mwe muli ne yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Specioza Wandira Kazibwe, Bishop Annington Mutebi ow'obulabirizi bwa Kampala n'abalala bangi. Omubaka Mulima Mayoni oluvannyuma lw'okulambula ekifo kyonna omuli n'oluzzi olwogerwako yeerayiridde n'ategeeza nti keetonnyeka gwake tagenda kukkiriza kya KCCA kubayiwa mu kasasiro. Tubatayiriza wali mu lwajjali tebagenda kusalawo
awo tugenda obatayiza emmotoka ya kasasiro esala Lwajjali basigale eri oba banamuyiwa mu Wakiso bamanyi naye mu Lwajjali mukono watandikira tebagenda kusalawo. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Wano wange nange neegula ndi wattaka.